abamu mugenda mwogerera ku mbadde musibe abasibe abatuufu yemmwe nze mbadde mu kutiisibwatiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera n'abasibe abaliyo balina eŋŋombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda. Mu kkomera tulinamu bawodiriida ba RP Boma era mbalaba ne wabweru be bano abali NRM abagisuuta. Mu kkomera twambala yero era kubaako taaba era nabo mubala wano abambala yero n'omunange bajja gye muli ne babalaga nti ebikola byamusebe byatukola birungi bebo be tulina era mu makomera nowano be mulina. Nvudde mu busibe pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako. Ekkomera nga luzira mu mateeka ya alimenti kutereka abantu 6. Saawa zino nze ennamba yange eruzira nga sinnavaayo yali 13,292. Kitegeeza abasibe tuli mu mugotteko batusibye awatali musango. Bino bye wawulidde mwafunye kyansi okubiwulira nga Balamu azze mu makomera okutukaka tukkirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganze okanya Sam okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu paliyamenti Kyagulanyi eyakufandinga era ne banzuuza ebbanga eryo lyonna. Omulamuzi Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road yalemererwa okusolvinga omusango gwange ogwa common nuisance nga mwagujja mu public nuisance boba tukwata abantu 1,500 bateebwa. Common nuisance abasinga temugiwulirangako munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo bwe bakwata baanoonya kye bayinza okuteekako kuli yetigawo ekisanga ekyo. Era nange nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali mumativu bansaba passport n'engibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu ngirina nagibamma pulezidenti. N'ekirala njagala kwebaza era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya naye ate erudda pulezidenti gwatulaze nti oli muzadde ffenna wangi wetusobezza naddala nganze mundu gyowampa ya social media olumumpitako nze mbinyiga pulezidenti yajja ekkata nansiza mu kalungu naŋŋamba olina information ennungi eri eggwanga naye tivi z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart ne batayomba ne batawemula ne bawaayo ensonga nga ya bulimba nemulowooza nti ntuufu naye kola okuba oleeta ebituufu olumu n'oyitako n'oyomba ensonga yeeganya okugguka bwe busuuti bolaba. Naye bero kivimbamu nze sirina wenwanirira oba njagala kafuwalimbe kansala asimanyi miliyoni 3 omwezi sirina. Era Museveni obulumi bw'otadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde ku ffe ba civilian obutadde ne kubobu bwalwana nabo. Era Museveni nyimiridde wano nga nkulawula wegaba matatu nga gw'ozannya mu kusiba abaana awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukubengwa wookabira kaadi woti tugenda gikuba tugenda kumukuba jooka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita ebyo biwundu bye mulinaye Museveni tebabalimba. Okumanya
tomanya ekikufumiza okufunawo ekijjanjaba takyatya mundu ate gwe n'olanga abantu b'e Kenya abalya tiyagasi n'olanga obutali mu matuufu kubigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunaanyizibwa ku ggwanga lino. Wadde bonna abasiba babadde e Luzira natuukayo nga teri mazzi ne mbanga okwekalakaasa ne mbagamba tuzire obungi. Pulezidenti baatugamba abasibe 6 tusimbe yayini abagenda emanju tudoneetinga omusulo then tukozese omusulo okufulashinga. Ne mbagamba mumanyi obulwadde bwe tugenda okujjaawo mmwe kati lwaki abamu ku ffe tetuba mutango ne baleeta obungi ne tubagamba mu bukomi awo. N'omukulu w'epoliisi mwamulaba ku mawulire ng'agamba obuyinza bugudde. Tuba n'obuyinza abamu tugyewulira. N'omukulu w'epoliisi yajja n'agamba bannange tuze tukirina amazzi tulina abantu ababye ennyo era mutuyambe. Okwekalakasa kwali kwange era wandiikirina Save the Voice of Prisoners e Luzira. Mpaka amazzi we bangasaako baganda bange eddembe tebagenda kulibawo. Eddembe tulibanja na kabuli kakalo katambala koyambadde obenga teno kiraba balomayikino erina pulaisi kati bwojja kuddawo ekironyalonyeza bakadde baffe kulinda kubalwanira. Kati nammwe we muli wano mulize Kyakulanye muzeeyize sikubanja famire yange wamule mama wange mukazi wali Musumba yaŋŋamba bannange Kyakulanye bakusibya ne bantwala mu Torture Chambers wano namala wiiki namaati banatwala mukomera omuli bafandi Masukubali ne baŋŋamba Kyakulanye akufunamu ssente basebo ne banyawulo bankwata bantwala ku CPS si magere nva ku CPS batwala Luzira si Busaabala ku Wanu Beach ntuuka e Luzira batwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule era bembadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. Pulezidenti Kitalya yali erina okutereka abasibe 2,000 ssaawa yali erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana batoye ffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera flying squad. Mmwe Museveni yabasuula abaali